ono amanyikidwa nga Nsubuga Ahmed Ssempeebwa babeera beddira kisimanyi ye Nsubuga Ahmed Ssempeebwa era gwe nango wangalya South Africa ng'omanyi omuvubuka ono musajja ng'omumanyi abasinga kyemanyi mumanyi byakola omuntu ono akola ebintu nga si bituufu tukola visa tukola tickets z'ennyonyi era nga tuli South Africa yonna gy'oli ng'oyagala okujja kulambula ku South Africa oyagala kujja South Africa kufuna mulimu South Africa byonna tubikola omuvubuka yamanyikiddwa nga Nsubuga Ahmed Ssempeebwa so gyali akola emirimu gino ng'ambe egy'abajjajja nti yazimba essabo South Africa so bakuyita akyaza abantu n'abajjanjaba mu ngeri eya babata sangoma yes beta basangoma so babane obuyumba bwabwe nga bwolaba nti masabo bazite shrines Nyondo Media. Yes, Barista Timo El Chapo Mona Lisa as usual Dubai is #1. Ebisigadde yomba ne keyboard yo Nyondo Media kwetuli njagala mberenga mu kimanyi Nyondo Rozet, one of the most informative, educative, sensitive educative journalist gwe tulina mu Dubai. Oyagala mazima, oyagala kumanya ekitambula kyonna keep it locked on Nyondo Media DXB. Shout out Rozet. Amanya yenze Nyondo Rozet. Eranga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Followinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya Nyondo Media nga muyita ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok ne omukutu gwagoga YouTube Nyondo Media. Tubalamusizaako tubaagala nnyo era nga tubaagalira ddala kubanga nammwe mutwagala mwewale kutusupportinga abasubscribinga abatufollowinga ku mikutu egy'enjawulo ne mutukiririzaamu byonna bye tubawa nate era nammwe abatuwagira ku kizigo ekya Nyondo Glim era ng'olunaku olwolwaleero of course kasita maze okuteekawo tini Abu Dhabi nensalawo mbawe ka message kano bwe maze okumusuula saawa no tuli side za Abu Dhabi ne bwe maze okusuula witini walina okukolera olwaleero of course akola home service womutadde wagenda okukolera leero okusiba enviiri nange nendyoka nzija ate mbeere nga mbawa message eno era ng'omuntu ono yali yagimpadde mbeere nga njiyisa kubanga tukimanyi nti ku mukutu guno gwa Nyondo Media kuliko abantu bangi abafollowing abalaba ensonga lwaki tugukozesa okuba nga tulabula abantu eri abantu abamu abali dangerous abayinza ate okubaako n'embeera embi oba nga balina embeera embi gye bayisaamu abantu abalala so waliwo gayo nawangalira South Africa naye gayo ono yewulidde erinnya mu kubba bannayuganda banne akikola atya abafeera mu ngeri ey'enjawulo nti bafuna visa ne tickets yenna omuntu yenna gy'abaali ng'agenda kujja South Africa mbu babibakolerako naye ng'alina kyose talina kampani yonna gy'akolera wabula ye ng'aliwo kubba bubbi bannayuganda si muntu omu yekka yamukomplaininzeeko wabula n'abantu ab'enjawulo bangi bamukomplaininzeeko yensonga lwaki olunaku olwaleero nsazeewo ne ŋŋamba kanfuna akadde mbeere ng'ensonga eno njogerako omuvubuka ono amanyikiddwa nga Nsubuga Ahmed Ssempeebwa babeera beddira kisimanyi ye Nsubuga Ahmed Ssempeebwa era gwe nange owangalya South Africa ng'omanyi omuvubuka ono
musajja ng'omumanyi abasinga kyemanyi mumanyi byakola omuntu ono akola ebintu nga si bituufu era n'enamba y'essimu njagala ngibasomere mubeerewo nga mumumanyi nti in case enamba y'essimu eyo ejja muka inbox ko nebaako message gyekuwa kubanga ayina gundi gyakola message gya sharingira abantu ab'enjawulo namba gy'abeera afunye ewamu ne groups z'abeeramu ng'ateekayo ng'agamba ffe tukola visa tukola tickets z'ennyonyi era nga tuli South Africa yonna gy'oli ng'oyagala okujja kulambula ku South Africa oyagala kujja South Africa kufuna mulimu South Africa byonna tubikola omuvubuka yamanyikiddwa nga Nsubuga Ahmed Ssempeebwa so mbasaba enamba y'essimu ngenda gisoma naye olaba enamba eyo ng'ekuweereza ka message n'obeera mu group bambi togezaako n'okkiriza byabeera akugamba omusajja ono era kigambibwa nti South Africa gyali akola emirimu gino egya ngambe egy'abajjajja nti yazimba essabo South Africa so ala bakuyita ala akyaza abantu n'abajjanjaba mu ngeri eya babata sangoma yes beta basangoma so ya baba ne obuyumba bwabwe nga bwolaba nti masabo baziyite shrines so bakowola abantu ne bajja ne babeera nga mbu babajjanjaba ba witch doctors naye nga ekituufu kiri nti ne bye bajjanjaba si bituufu babba bubbi bantu ssente era nsaba mmwe mwenna abali South Africa si South Africa yokka kuba yenna bajjabeera afunye ne ku Facebook yeetimba n'agamba nti tukola kyo tukola kiri bw'omusisinkananga mwana wa nnyabo yonna gy'oli olw'ensonga nti tebakamungambako omundi gwe gusoose naye wenasibye ku nnamba ye ne bagimpa engeri gye yayogeddemu nange awemula avuma so nange nasoose mu mbeera ya kubanga ayagala omulimu okugenda South Africa bitwala tugende nambuulira details zonna nambulira process nga olina okubeera abcd naye nga ayagala ssente ampe ennamba essente kwengenda okuziteeka zonna omulundi gutya gumu kati nagezaako mubuuza ebintu byadde bingi n'atuuka ekiseera n'ategeera nti ndabika oba ndikodinga oba naye kyakozesa ye tarikodinga n'oba ofootya awandiika buwandiisi tarikodinga takosa maloboozi ge awandiika buwandiisi naye bwe yamaze okukizuula n'alowooza nnadde muzannyira ku mutwe ebigambo bye yanvumye yabadde awandiika biwandiike ebigambo ebinene by'omanyi nti binene tosobola biisa mu kamwa Nsubuga Ahmed Ssempeebwa nga wangaalira South Africa bannayuganda yonna gye muwangaalira omuseeka eriisa ejjogi nga muwidde erinnya lifaananako bwe lityo n'ennamba y'essimu eno wammanga mbasaba busabi banaye we muba mumusanze wonna nga bawaka message nti agenda kubayamba oba nti musawo muganda ajjanjaba muyaaye oba mufeere awedde emirimu ennamba y'essimu eri +278 38766 708 ennamba y'essimu ye eri +278 38766 kanjiddemu nga nsoma mpolampola bw'osanga ennamba y'essimu eno wammanga n'owulira ku linnya Nsubuga Ahmed Ssempeebwa wonna wobeera ng'oliwuliddengako ayinza okuba nga si ye muntu oyo naye weegenderezanga nnyo bw'oseka n'omuntu bw'atyo ng'alina ebintu byagamba nga tebigatta manya nti oyo omuntu ye muki ye muyaaye ye mufere ennamba y'essimu njiddamu eri +278 38 766 ye nnamba yoyo omusajja era nga nsaba kansuubire nti Rachel message etuuse bulungi nnyo sigwe weka bali bamuŋŋambako dda naye nga ffe aba Nyondo Media ajjukira nti bwe tuba tuweereza bannayuganda bannaffe tuweereza wokka we tuwangaalira wabula n'ensi endala okwetooloola ensi yonna bannayuganda bafuna message yaffe bawulira message yaffe era ne bagenda maaso n'okuba nga batufollowinga wabula nkyalemeddwa oba nkyabuliddwa okufuna ekifaananyi kye tagaba bifaananyi era ne waba apostinga tapostinga kifaananyi kye
taata wana kupostinga kifaananyi kye naye nkyagezaako okunoonya kiba kinyuma ne mumulabako ne mumanya nti yoono kiba kizibu omuntu kyakumusanga natamumanya naye kali kyekyo ekizibu yeekuuma nnyo okuba nti tagaba kifaananyi era ne gundi ye ku ssimu ye tekuliko profile pic ku profile pic ye tekuliko just kuliko bigambo tukola tiketi tujjanjaba abantu simanya mu ngeri eyekinnansi oba ya buwangwa tukola kino tukujjako simanya amayembe naye ng'ate owulira nti musajja musiraamu so n'olw'ensonga eyo kansubire message genda kutuuka bannayuganda mwenna abali South Africa nga mumanyi kugaayo ono mbadde nsaba batusaba mu exposing kubanga afeze bannayuganda abamazeewo abafeze sente zaabwe n'abatwala ne mu bintu ebyo ebyegundi byawongowongo ebyo nti abajjanjaba nayo se nakola ki naziyang in actual sense tajjanjaba era byakozesa bintu biki bya kifere bya kiyaaye mumwegendereze namba njibawadde n'amanya geego tubaagala nnyo namwe abatuwadde information eyo mwebale kutukkiririzaamu naye nga gaayo oyo ebigambo ebyamuvuddemu byabadde nga ebigambo byamaanyi nnyo nnyo nowembirowoozaako ennyonta ennuma senga mpaka okunywako gayi ebigambo ebyamuvuddemu sinza bijja mu kamwa kange naye natudde nendowoolereza ne ŋŋamba naye omuntu ono mukulu Ahmed Nsubuga Ssempeebwa mukulu simanya Nsubuga Ahmed Ssempeebwa nembuuza naye mazima ddala ayina abazadde okusiza ku bigambo ebyamuvuddemu kubanga ne bali baŋŋambye nti bw'obanga ogaanye okukola kyayagala akuvuma n'akusensula tewali kigambo kibi ku nsi kuno ky'omanyi kyatakozesa tewali kigambo ky'omanyi nti kijjama mu bulamu bw'ensi muneeno ku nsi kuno kiwali owuliddeko kyatya kuyisa mu kamwa abiwandiika n'agattamu nnyoko n'agattamu kitaawo naye nga bonna awe mulaba we mule muli ne neebuuza ne ŋŋamba mukulu ono Nsubuga Ahmed Ssempeebwa ayina abazadde era oba nga abazadde gye bali ab'omukulu ono nga mumumanyi mutabani wamwe ne kyakola emisango agigatta ku misango okuvuma omuntu nga talina kyakoze n'ogattamu kitaawe n'omuwemula genda kitaawe akole kino genda nyo okole kino genda kumama kino okikole kino nakiri kyonna kiri naye nga ebigambo ebimukuvaamu mukulu Muhammad Ssempeebwa ebigambo by'oyogera ebyo ng'oli muzadde naawe nsuubira okuba nti oli muzadde kuba oli muntu mukulu naye ng'oli muzadde n'ovaamu ebigambo ebifaanaganako bwe bityo omwana wo ye ogenda kumuguluminga otya akule nga mwana mwesimbu oba nga mwana mulungi ng'alina empisa naye ng'ovaamu ebigambo ebijjama ebifaananako bwe bityo era muli neebuuza igwe oyina abazadde n'otuuka n'osindikira munno n'omugamba agende akole bazadde be kino bazadde be kiri bakimukole olaba kiba kisaana gwe bazadde bo basobola okukikukola oba gwe osobola okukikola bazadde bo omanyi ombanga muvuma bannammwe ebigambo ebyo nga mugasemu n'abazadde imagine omuntu alina nakyakoze okitegeera naye akumye bumi ssente naye gwe n'osalawo omuvuma ebigambo ebiki bibwaguuga fumiitirizaamuuko nti yesu omuntu omugambye genda maama wo mukole kino oba mama wakole kino bakitaawo kyonna kina kiri bw'oba oyina maama mukulu Ssempeebwa Ahmed Nsubuga bw'oba ng'oyina taata oba ng'oyina omwana byogamba banno gwe kitaawo asobola okubikukola oba gwe osobola obikola kitaawo mama asobola okubikukola oba gwe osobola obikola maama wo omwana wo asobola oba gwe osobola obikola omwana wo kubanga ebigambo by'ovaamu binene biri bwaguuga okitegeera naye ng'ate obusungu gy'obujja kuba nti osenze obeere ng'obba banno akatego we kagaana ate gwe n'okola ki n'ovuma ebigambo bigwaguuga ebigambo ebiswaza ebitandivudde muntu nga yazaalibwa muntu kubanga nze ebigambo bye nalabyeko neewunyiza n'omuwala biyampaako bigambo bikuvaamu amazima gennyini nga neewunyiza ng'omuntu ne neebuuza oba nawe wazaalibwa muntu nga muntu yakuzaala ng'olina maama ng'olina taata kuba mulimu ebigambo ebyatondebwa nga weebiri yesu kwebiri naye nga tetulina bikosanga ngeri gye mubikozesaamu tetulina kubyogera nga omuna kubyogeramu neewuunya era nakati nkyakyebuuza nti mukulu Ahmed Nsubuga Ssempeebwa olina taata era njagala vidiyo eno ekutukako obulungi nja kuwa link blocking naye nja kufuna engeri gye njikuwaamu yes naye ng'olina maama olina taata
oyina baganda bo oba oyinayo abaana ebigambo byovuma bano bikwate kwate nawe biyimiriremu nabo babikukole byovuma bano nabo biyimiriremu nga muna kikatiga kitawakole bwati ne wati nawe kigezeeko olaba nga kisoboka bwe kiba nga kisoboka then manya nti omuno gw'okisindise bakikole oba akikole manya nayo kisoboka nawe banga tosobola kikola nawe n'abantu bo kitegeeza naye takola kitasobola se ebigambo ebyo ngenda gezaako kunoonyereza South Africa nyinayo mikwano gyange bajagezaako kupepetta bakufune bulungi nnyo tukulage ensi kumanye kino ndayira era ngenda kugezaako ate nze kizibu kyakulemererwa singa masazeewo otandika omulimu gwonna nyinayo mikwano gyange South Africa n'abatwala ekizigo ekya Nyondo Glim ngenda kumakinga sure nti tukupepetta yonna gy'oli bajja kunfunira tujja kufuna tujja kulaga ensi bamanye ebigambo ebikuvaamu bamanye omuntu yavaamu ebigambo ebijama ebikyafu ng'ate wagatako n'okubba n'okuyisa obi bannayuganda byebigambo byankuleka mpozi nga wezeeko bannayuganda nobalekera eddembe n'otababa nokerawo n'okubavuma then tewali kyetina tujja kuba leetuna kyetukwagaza singa onaabanga balagala balekedde eddembe lyabwe bwobanga ddala kituufu osobola okufuna emirimu n'ogibawa obanga n'ebyo osobola okuzifuna bifuna obibawe naye tosobola kubibawa sente ozibya ate obavumye owemudde oyise nako bye byange. Nyondo Media.